Amawulire g'amanya ga constituency empya ezinatera okufulumizibwa bwe gatuuse ku b'eggombolola y'Ekitenga mu disitulikiti ey'e Mubende nga tebawuliramu lyabwe kwe kuva mu mbeera era ne basalawo okuyita olukiiko basse abakulembeze baabwe ku nninga. Mwe mulindeko, mwe tubawadde. Abantu bagamba waliyo abaana n'abatali baana mu gavumenti yaffe. Abantu naddala abakulembeze baali baayagala dda Kitenga okwawulwamu constituency 3 era nga bagamba empapula zonna baazikwasa abakulembeze ba disitulikiti ababagamba nti byonna biri bulungi wadde ng'olwaleero kirabika nga bandiviiramu awo. Kitenga sub-county yeemalirira okufuna constituency olw'abantu be tulina. Buli we tubeera batugamba nayogadde ne president era nze ntuuka nenjoga ne president ntuula ne president kati oba otuula naye lwaki ensonga yaffe togiwaayo. Owulira gomba bagenda gisalamu gomba togisinga bagenda gisalamu bagiwe constituency endala bw'owulira constituency obukomansimbi si nnene n'abantu tuli bangi. Obuzibu bwa Kitenga obwagugende bwe buliwa nti obuzibu bwe tusinga okubeera nabwo obukulu bakulembeze baffe olwaleero wano akulaga nti ali wamu nammwe bw'atuuka eri n'akisanga. Mu kugezaako okulaga abakulembeze baabwe obutali bumativu bwe baliko ng'era bwe baweeranga bwe batajja na kuwagira NRM ng'okulonda kutuuse, chairman wa disitulikiti bw'asituse okwogera bangi ne beekandagga ne bafuluma. Ssentebe wa disitulikiti Kibuuka Moti Francis n'omubaka omukyala bagamba nti tebatudde. Bw'abanga akkiriza okutondawo administrative units oba constituency oba county Mubende teyinza kusigala kubanga olwalong ebadde esuubizibwa ate kigwa mu kamwa ke kennyininyini. Nze ntumiddwa ng'omu okulaba nga ndaba mukyala Honorable Justin Kasula Lumumba Secretary General waffe wa NRM okulaba nti musaba ajjasenkana abantu bano bamubuulire obwetaavu bwabwe. Era abantu bawezenga bwe bagenda okwekalakasa singa babeera tebabazzeemu mu nnaku 3. Batufuula baana.